Video eno nsaba Mukama Katonda nnyambe njikole nga ndi mukkakkamu nsobole okweexecutinga information eri mu video eno buli muntu ategeere amazima nawa otugwa okuva ekifaananyi ekyabakulembeze ab'opposition lwekyafuluma nga bagenze okukyalira Yoweri Kaguta Museveni mu State House, abantu abasinga kyatukuba enkyukwe. Naye era abo abantu abadde bagoberera ebizze bibaawo nkiwa tekyabakubya enkyukwe. Very many people babadde nga batugamba nti politics we Uganda alimu dealings nnyingi, naye ng'abamu tetukikkiriza. Era na buli kati abasajja abagenze wa Museveni bazunga ku buli mukutu okulaba nga bateekawo statements beewonye abantu okubagajambula. Njagala otambuze video eno gwagiraba. Bampita Simple mutasirika kali lugambo wakuno. Nze ngenda kukola gwakubawa ya information gwandaba oli wadde mboggisengejja okujjamu kyolabye oba ogitwalanga bweri, naye nze njikuwadde kati wuliriza. Gwandaba ogenda kikiriza ogenda kigaana nti okuva lwe twamala okulonda president wabaddewo emboozi abasajja gye batandise ottunda mu bannayuganda. Wabaddewo emboozi abasajja gye batandise okuguza mu bannayuganda. Era ojja kwegendereza nti waliwo bannabyabufuzi abamu nga bo tebava ku mitimbagano. Buli lunaku ogenda mulaba ku TikTok live, naye nga gwandaba weebuuza akola ki ku TikTok live buli lunaku. Era ojja kulaba nga buli wajja ku TikTok live ayogera ekintu kyekimu. Abasajja bano bakoze omulimu munene nnyo oku-infiltratinga n'abaana b'enkyukakyuka babadde ku mitimbagano nga bayimiridde ku mustawa kwalaali okubakyusakyusa. Gwandaba kigambo ki kye batambuza? Gwabadde ku mukutu gwa TikTok, YouTube ne Facebook ojja kulaba nti face eno tebadde mpya ku mikutu gino. Omukulu oyo bamuyita Honorable Nsereko, ye mubaka akiikirira abantu ba Kampala Central mu Parliament. Newankubadde nga tagenda kuddayo, yasalawo n'agamba sigenda kuddamu kwesimba olw'ensonga ze zaawa. Naye omwami ono buli TikTok live gye musangako atambuza ekintu kimu: bannaye mutuule mwogere n'abasajja. Muwulidde ku TikTok lives kati nga 3 ng'ensonga gyawa yeeyo. Agamba yessaawa mwogere n'abasajja, era ng'abamu bagamba nti bano abasajja babagaana okwogera n'abasajja, naye bo batuula ne boogera nabo ne bayisaawo ebyabwe. Wayitawo ennaku ntono nnyo ekifaananyi ne kifuluma nga waliwo ababaka abaagudde mu kalulu abagenze ne basisinkana Museveni. Nabo abantu okumala okubassa ku ntandaalo ne batandika okugamba twagenze kwogera na musajja ate abaana baffe. Nina TikTok live emu gye naguddeko nga kuliko Muhammad Nsereko, nga kuliko ne Faruku Ntege oyo omu ku baagenze wa Museveni, ng'ali mu kukakasa bannayuganda obulungi bwe obw'okugenda ewa Museveni. Naye bannayuganda baganya obbigula. First and foremost, tewali muntu atayagala kutuula na kuteeseganya. N'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi yagamba nti tagaanangako kuteesa, naye okuteesa okwo yawa ensonga 3 okuteesa n'abasajja bano. Era ensonga ezo singa bazifulufiringa talina buzibu kuteesa nabo. Naye na buli kati bagezaako tambuza narrative nti Bobi Wine tayagala dialogue. Gwe ssebo oba nnya batulaba, naye yagamba Bobi Wine sisobola kutuula kuteesa na muntu nga atadde engatto ye ku ttama lyange ng'alinyigiriza ku ttaka, okwo tekuba kuteesa. Muhammad Nsereko ayongedde okutuukiriza ebyo abasajja be babadde bamwogerangako. Abasajja batugamba ngedda we Muhammad Nsereko ddiira yatwala abantu mu State House ewa Museveni
Nsereko si opposition because Nsereko yasooka kubeera wa NRM then yawo ne bakola obadibadi bwabwe mbwalwanye ne NRM n'afuuka Rebel MP n'ava mu NRM ekisanja ekyaddako yajja ali independent. Okategedde yajja ali independent n'awangula. Ndowooza the aim was to plant him mu bantu ba opposition naye abantu bonna abasinga baalemererwa omubuuka. Nze bade bagamba Nsereko lwaki bamuyita double D nze nga ndaba omusajja ali ku musita wali kwalaali naye wogatagatamu nenzijukira mu kuziika Katolubuwamba lwe twamanya nti Katolubuwamba yali agenda ewa Salimu Sale okufunayo ssente era lwe twamanya ani yamutwalanga ewa Salimu Sale tugamba nga mukulu Nsereko yali atwala Katolubuwamba ewa Salimu Sale like onoonya connection y'omubaka opposition ne Salimu Sale okutuuka okuba nga atwala abantu ewa Salimu Sale n'abawa ssente nga wallahi billahi tallahi tugiraba. Omukulu ono kenyini natwamulaba ku TikTok live emu ng'ali ne Anita Mo omuntu gwe tumanyi mu butuufu nga ye tumumanyi tayagalirangako ddala opposition ebbanga lyonna era ng'alwana okubirira okulaba nga bannayuganda basigala mu bukulembeze obw'okubafutubalako emirembe n'emirembe. Okategedde tuli ffenna banna njagala tambule mpolampola gwe wenna ayinza okulowooza nti oba tuli mu kuwaayiriza oba tuli mu kusibako omusajja ono matugambuzi n'abakulembeze banne bavaayo ne batestifying nti omusajja oyo amazima go tali kumusitawo. Bino ebigambo tebyayogerwa byayogerwa omubaka manyikibwa nga Ssemujju Nganda 9 years ago yavaayo n'agamba eggwanga ebigambo bino. Wuliriza komewo. Ssemujju Nganda accused the Kampala Central MP of being a political double agent. Honorable Nsereko has been a double D. You don't understand whether he's part of the NRM, whether he's part of the opposition. I think now we have an opportunity to know who Nsereko is. If he didn't know me, how did he know me? Omubaka Ssemujju Nganda yavaayo lumu ng'alaba mu butuufu ebintu tebitambula nga birina kubeera. N'agamba nti Nsereko Muhammad is a double dealer. Abasinga ndowooza twalowooza nti bazina entalo z'abakulembeze eza bulijjo naye ng'omusajja ateekawo point Nsereko is a double dealer because y'omu ku bantu abasinga okutambuza narrative ku mikutu egya dialogue egy'okwogera n'abasajja naye nga gwatulaba otulawo ne weebuuza ddala mu butuufu Mache tebaamukwata amaze emyaka 7 mu kumera tebamusalira musango bamuleeta ne bamuzzayo kati ebbanga lyamaze nga tajja mu kooti tetumanyi ddala omuntu oyo tese naye ku ki basabo ne banyabo bana abasajja balina akalingo ke babadde babala okumala ebbanga lwakuba basinga tubale tetukagoberera tetukabuuka. Bana abasajja balina pulaani ey'okutuula beegabira ebifo era wetukera ku makya nga Museveni akoze cabinet nga mulimu aba opposition bawadde ebifo abawere 10 teweewuunya. Lwaki nkugamba kino ekigambo omugero okakasiza ndi mutuufu okuwangala kuno kutulabisa ebinene tokera ku makya ng'omusajja that man is deployed somewhere because omulimu gwagukoze akoze omulimu gw'ogwamutumwa. Ekisooka yavaayo natugamba nti singa bagaana okunominatinga ka presidential candidate wallahi ngenda babulira gwe ngenda okusaaka amaanyi gange bannayuganda twalindirira ne bamugamba ogenda kusa ku Kyagulanyi koye Kyagulanyi omu kwabo wallahi billahi tallahi na buli kati wabula gyakola buli wabeera ku mutimbagano afumanya okulaba nga kakanya obukulembeze bwa National Unity Platform n'omukulembeze waayo ng'agezako kukakasa abantu ze neewuunyiza nnyonnyola TikTok live zabeerako ennaku zino Nsereko abeera n'abasajja mutuufu wali osuubira nga tebasobola kutuula na Nsereko in anywhere naye abasajja abakuta abafumbye abasajja betwali twesiga mu nkyukakyuka natugamba mu butuufu bano bo abakuta abafumbye abatadde mu kigaali kye abasajja bongo balinga bafuse mu ssusu sijja kugera linnya lya muntu mubamanyi era mumanyi muteekawo mu comment section basebo ne banyaba abatulaba abasajja bali muteekateeka kwewa before nobati mmawo okuva neyegatta ku Museveni tebwali busiru kyali kipange kyali kibale era olwegattako naye bwati babapa ekifaananyi nekirabika wayitawo ebbanga tono nnyo lwekyafuneja ne bamuwa ekyoba minister for justice basaba ne banyabo nobati mmawo minister n'agenda ewaabwe ng'alina ssente mudidi neyesimbawo mu kafu kamanyi kajja owangula ati ayingidde parliament nnaku ntono nnyo tuwulidde yalangiriridde ayagala kujja kukyabwa speaker teweewuunya nnyo nga webaba tebamuwadde ekya speaker nga bamufudde deputy speaker tokyewuunya oba okumwogera ministry endala nakyo tokyewuunya. Now gwe munnayuganda okukeera ku makya n'olaba ekifaananyi ky'abaana abasajja nga bagenze mu state house ate we bavaayo abantu ne babagambako n'otandika owulira omusajja nga nsibambi ng'ali ebigambo bye ng'ali ebisesemye bye then teweewuunya
gwe ayagala otandika okwewuunya njagala otwala obudde owulirize ebigambo bino. Ebigambo bino byayogerwa omusajja amanyikibwa nga Nobert Mao we twali tugenda mu kalulu tetwakavaamu omwaka oguwedde. Ennaku z'omwezi zaali nzijukira zaali 17 September. Nobert Mao yavaayo n'ayogera ebigambo bino tusooke tubiwulire then tukomewo. In Uganda, there are now two political blocks. There is one block has NRM, has DP, that group has UPC, that group has FDC, that group has DF. You can call it a group of 5. I am the one telling you. That is a big block, and it is the biggest block. You will have President Museveni, you will have Nobert Mao, you will have Mpuga seated there, you will have Nandala Mafabi. It will have Jimmy Akena, probably it will have Bidandi Sali's group. It will probably have Asuman Basalirwa. You will also have MK and his group also there. Forget about the Bubadi. In the Bubadi, people talk on TV, but now me, I'm telling you that that's a group of 5. Now, the other group, that group is very poisonous. They have Busagwa. And there's need to remove the poison from their politics. Because the poison in their politics means they cannot be trusted with power. Power is not for everyone. That's why I said the transition will not be based on elections. These things are already happening in the rooms which matter. And those rooms are not your TV studios. Those TV studios are just like loudspeakers. The loudspeaker does not speak itself. It is the microphone which matters. Pozinga kawo katono njagala nzize mabega owulirize ebigambo by'omusajja ono. Njagala obiwulirize then otegeere wa we tuli essaawa zino. Nobert Mao ayogedde bw'ati wuliriza. With power. Power is not for everyone. That's why I said the transition will not be based on elections. These things are already happening in the rooms which matter. And those rooms are not your TV studios. Those TV studios are just like loudspeakers. The loudspeaker does not speak itself. It is the microphone which matters. The elections are going to be peaceful. There will be no processions. There will be no people, a galley. There will be no galley. You will announce where your rally is and you drive there straight. If the people are there, they will listen to you and then they go home. Then on election day, people will vote. This is going to be the quietest election you have ever seen.
Okay, now I strongly believe gwe muna Uganda alaba video eno negyosinziridde okuba ng'ogiraba, you can relate ku bigambo bya Nobert Mao obigattegatte n'ebigambo ebitambula essaawa zino. Abasajja baagala kukola peaceful transition. Mu peaceful transition gye baagala okukola mulimu baddiira abalina okukola omulimu gwonna ogusoboka okugonza abantu n'obatandika okutambuza emboozi yaabwe ey'okutula otteesa n'abasajja kye baagala okuyita dialogue. Okategedde era gojjalaba ku buli mukutu abasajja baneeno nga babeerako nga bakubiriza ekintu kyekimu bannaaye mutule muteese n'abasajja, abasajja bato abantu bammwe. Bobi Wine asiiba gamba bw'obanga oteesezza n'omuntu, there is what you give and what you take. Okay, tuteese nabo we batuwa abantu baffe ffe tugenda bawaaki. Ako ke mutannaba kubuuka na kutegeera. Because from day one Bobi Wine azagamba nze sobola kuteesa nammwe ku kyakutabaana because abaana mwabakwatira bwereere tebalina musango, ensi ekimanyi tebalina musango. Era n'abaana agamba ndi wabaawo omu ku abo alina omusango gwe yakola mumusalire omusango